Tuli ne Tigabala Lawrence ono munnamawulire omutendeke, of course certified celebrated radio presenter. Nze mulese oba oli awo abeeko naawe byakugamba. Nkimanyi eriyo kati abaana bakyasoma amawulire muli eyo, eriyo already abagalimu bingi betugenda okumanya interview eno wenaggwera. Wali wetukomye Tigabala, mbadde njala nkubuuze, gwe ng'omuyivu asomye amawulire, lwaki of late mu radio ne TV tuyina omuwendo gw'aba presenters oba n'abalala abali mu field eno gye tulimu abatasomye mawulire? Bwe tutunulira percentage ey'abantu abalina emirimu mu radio ne TV nga tebaagasoma bangi okusinga abaagasoma. Kati ekizibu ekiri wali wamu nti ba sporting directors ba radio ezimu tebanoonya bipapula wabula banoonya talent. So kati ne baleka bali abalina documents naye ng'ekyo kiva kuba masomero gye basomedde then nabo ng'abantu abasomya amawulire. So waliwo abagasomye nga talent tebayina, Yes. ate nga kye beetaaga eri mu field bw'onooba otuusa okukola ye talent. Documents tezijja kukugasa. Nga documents tezijja kukugasa wadde nga waliwo ffe bezigasizza. So atalina talent ebyokusoma amawulire abiveeko anti tajja kufuna mulimu. Ebyaddala mpoziko ng'agenda mu lupapula lw'amawulire ng'agenda wandiika buwandiisi, ng'ogenda kuyigamu okuba akafaananyi, ogenda okubayo ebifaananyi obireete mu mpapula z'amawulire obiwandiikire caption. Obanga ogenda kubeera mu kamera obanga ogenda kubeera ku muzindaalo totawaana. Bijja kukulema, ojja kufuna obuzibu bugenda kuzibuwalira ge mazima. Bwali osoma nga bakutendeka radio ne TV bakugamba nti biki ebifuula presenter omulungi? Kati omanyi ndi musomesera wa mawulire. Nsomesezza amawulire okuva ku Ram Media Center mu Nyende wa MC Woodman, natandika okusomesa 2017. Bwe navaayo okujja eno nange nenkola eryange bagita Lwengo Media Institute. Era nsomesa abaana bya mawulire. Kati tuna qualities of a good radio presenter. Omukozi wa radio mutuufu yandibadde atya? Omukozi wa radio mutuufu ne oba oli ng'oli presenter, omanyi waliwo ba presenter mwe mwefuula baakabejja olwokuba muli baakabejja balina kye bali naye tulina oluusi obayigiriza nti wadde oli w'amaanyi ne weetaagamu kali aka journalism theory. Lwaki? Ti omukozi wa radio mutuufu yoyo abeera ku radio mu budde. Programu yange bweba ya saawa 6 bayisaawa nnyambe nga natuusidde. Yoyo abeera ku radio mu budde. Lwaki? Tosobola kubanga programu ya saawa 10 n'otuuka ku radio ku saawa 10 zennyini. Oba ku 9:5. Oba tewetegese kimala oba olina pressure okitegeera. Script yange mba nagiwandiise. Tomanya olina kusobola okubeerera olubi ng'ovudde waka omukazi akunyiizizza. Vudde waka oba wadde tolina mukazi ne ka girlfriend kakunyiiziza kava kuvuma oba mukama wa kuvumyemu kaawo. Kati bw'ogenda obusungu obwo ku mpewo ate kinyuma ate nga tugamba a good radio presenter should be more than as good as yesterday. Olina okubeera omulungi ennyo okusinga n'eggulo bwe wakoze eki bwe wabadde. Kati omukozi wa radio omutuufu alina okukola shop rep. Alina okurepinga. Si nti ogenda tulamba bitabo. Rep kukola kyatula ayinza okuba. Shop rep ya radio kwe kubanga weerikodinze n'ojja ewaka n'obiteekamu kaawo mu woofayo n'owulya bwe wakoze eki bwe wakoze leero. Era of course ojja kugaana nakoze bulungi. Kyani ana criticize. Oba weewuliriza otegeera nti wano nakoze ensobi. Si kye nadde nnyina okwogera. Era kati wano nnyina kwongeramu kino mu programu yange. Era n'otegeka n'ebyenkya by'ogenda okugamba abantu.
sikujja buzikuba anti lunaku nkola ati kasabu lunaku nkola emyaka 2 mbimanyi naye tolinawo otuuka n'oba ng'oli experienced nga seetaaga kukola bino byonna ku prepinga kukola ki kuwandika script byonna bisoboka lwaki nti oba omumanyi nti script yange ku 25 mbeerawo na kino 10 mbeerawo na kino 10 kitundu mbeerawo na kino 12 kino 12 kitundu kino then out of it oba obimanyi naye at least nakalake nandigambye research okunoonyereza babawuliriza abo bamanye ebintu ojja kujja oyogera ekintu gwe ngolowooza gwakimanyi kikomuliza ngaaga muwulire byatubuulira ng'akulya head atugamba ki kati kamba buulire atulimbye tugende ku Google okitegeera by the kati nze kankuseseeyo kino ekintu kimu ngenda otandika okukola amawulire gava celeb wano ku Renge FM mu program ajja top 20 countdown ng'ate ndita ba celeb bokka abayimbi abanene ono mwana muto abayimbi bamumanyi biki kati nga kyeki kinkozesa njagala kakasa bali abantu nti media wano waali sikumugwamu bugwi olina okubanga omumanyi era ng'ogyeko okubisomesa ekyamazima oba ng'ogyeko okubisoma n'omuntu alina okubeera ne ethics ez'amawulire era ndoza ethics tuzisomera eyo gye tugayigira kati waliwo ate bano abaana basomye bu certificate wa myezi 2 mwezi gumu handi zonu ng'ate alina okujja ku radio ekizibu abo bebatufuukidde ekizibu mu radio anti kati nze wange kirivu ekiti nkusomesa kye nakola ki myezi 3 nti amaze amawulire kati abalina zi diploma mbadde nyala otegeere kino ku Tigabala nagende wa MC Woodman ng'asomesa omwaka ogwo amawulire ne muga tutekewo emyaka emeka omwana afune package ekoze eki ejjudde y'amawulire era omuyizi wa Ram Media Center w'omusiŋŋaana wonna muganda wange tunulira DJ Brian ku Sentinel Radio tunulira Selector Devi ali ku Gomba tunulira DJ Daniel tunulira Norini Pase era ku Buddu tunulira Kauma Ahmed ali ku Karo FM ye general manager n'abayizi bangi aba Ram Media Center besobola kuba waliwo bachimbogwe Paul babuwembo Julius babuwembo Jimmy sorry kwegamba n'empisa zaabwe by the way Ram Media Center yeyina n'omwana eyawangula entanda ya Buganda omwaka oguwedde buwembo Julius lwaki bateeketeeke kati nti nze niwoboze abakolamu omulimu guli gwennyini nze obudde buno wange ku Lurengo Media Institute bojja era nkugamba omuzadde sisomesa myezi emeka nyanyi wadde nyala kubiyigayiga mu myezi 2 nja kubambize nedda agwe sikuwandiika why njagala oveewo ng'obitegedde tutegedde nti oyinza okwogerera ku muzindaalo nkutekuttemu ku kasitama z'okuyiga okwogerera ku muzindaalo si byakujabulajabula nedda so Tiga olugendo lwa radio Suubi already ogitubuliddeko eye Kampala watubuliddeko ku Suubi eye Masaka Suubi ene Masaka yeri yasookera ddala ey'abazzukulu ba Buganda omanyi naye ezze ekyukakyuka paka kufuuka sentinale wa emijiji gizze gikola ki gikyukakyuka gwali kweriwo kaakati Suubi eyo ebeera ku ngombo zino 2 kikumunya katonyeze mwenda Suubi FM radio gagade radio y'abazzukulu ba Buganda era ndoze abasinga gye basinga okumanya kati egenda ejja e Masaka era ku 88 katonyezeemu Suubi FM radio ya Masaka n'okweyongerayo radio y'abazzukulu ba Buganda
nayo nagikolerako kati tukyusa tubrandinga egenda mu 88 Musubi FM twokya okitegeera yajjanga ekola ki kati yaliko bano bagundi kati eyatwokya yeriko kamperempe yeriko omukulu kati akola ku Mawogola FM anko ke sereka kamanya Professor K kati yejja ku mulengo yeriko Nava yeriko omulangira Salimu kati yo generation yeyo gitwakoleramu kati ate ffe ne tuvaawo ne tugenda kubuladde neddamu era ne yeegira kati ne yeri branding olukwe kujja bano ba Sebwato Julius bano ba Musezi Mutumbi kati ate Umaru ali ku mulembe gwaba yes Umaru Hussein yes Umaru Hussein ajja ku mulembe gwaba Sebwato bano ba ono ali ku kati waliwo gundi onani omwana mukwano gwange ali ku Radio 4 ewo kisusuti Ronnie Simple Uganda kati kwe mulembe gwabwe okitegeera kati yali akyali suubi kati nga bajiwadde omukulu bamuyitanga Kabanda si Kabanda waliwo omukulu yali musiraamu bamujjera Kampala Umaru bamuyitanga Umaru nenga si Umaru Hussein kati nga yagitwa omuwanvu omweru omwanvu omweru kati nagikwasaganya mukko kati nagikwasaganya mukko era nebibeera bwe bityo kati folo tugenda kubuladde olwo 2017 nga kati Woodman ampandiika kati kankubuli olugendo kati ntandise olugendo lwa radio obera tuli mu bijabula mukko kati kanyumya olugendo lwa radio tumalirize endowooza tutandikira wennyini kubuladde okusuubya olwedo kati bakusuubya ogenda kubuladde bas Woodman yakuyita Woodman si yampita ate wetwala mba mu kyalo olusuubi kati jukira batuljeewo omukulu yekyanzi pogero manyi ali yekyanga bekyanzi naga kati yodijimu njigobi kati nayiwa abakozi bonna Radio 4 nalaye bawandise bano ba Mutolo bano ba Sharon Kaka so anti radio yacho se neva mu Luganda neva mu Luzungu neva jeza mu Luganda omukulu yalabi tebikola byoluzungu tebikola so kakati omukulu bwayiwa radio nzijako mu kyalo mbeerayo bwe mbeera mu kyalo eno Woodman jukira yali n'essomero nga takimanyi ndayika mbikola ki kati njagala okuvaako mu kyalo ate sinzireko mu kibuga nkubira Woodman essimu angamba jangu osomese ntandika osomese wa Woodman nagendayo 2017 mwezi gwali gwa kutaano nentandika osomesa ku Rural Media Center emyezi ebiri nga nsomesezza ku Rural Media Center katolo nava ate agenda kubuladde wagenda kubuladde akola programu yakolanga programu Gundeeze n'emisana ng'akola programu biva muntu oyo express kati mu biva muntu oyo n'ava nga mpita ng'agamba kyambadde ono omwana amanyi byakola era mbadde njala atandika okukola ki okukola wano ng'akola amawulire g'abaserebu era mu biva muntu oyo omwe era ku saa 5:30 nga ntandika okukola amawulire g'abaserebu kubuladde mpola eyanava eyo akate yatandikanga nnya mpaka 6 kuba ku 6 wajjangawo program bagiyitanga amasomo malungi Joan ne Prince David bakolangawo program so kati n'abagundi bagikopa abantu ng'oli eyo bwe bagiyita lunch time yaabwe Luganda kulya yes bwe kati nga bwe tumala nakolanga mpaka 5:5 mpaka tuva 5:5 mpaka 6
kati nava ye yaŋŋamba nga tutandike 5 zenyini 5 sharp paka 5 nga 25 nakubawo oluyimba 5 kitundu najja nasomera ebbaluwa eddakiika 2 dakiika 10 masimu awo nakita kati ne tubeerawo awo era mpola mpola kati kudumane naŋŋamba ate nemu fast jangu ng'okole muki amawulire g'abasereebu kati walingawo omukulu bamuyitanga Kasita Christ kate yabikolanga ku Sunday nze byenkola okuva ku Monday paka Lwakutaano ye yabikolanga okuva ku Sunday 10 paka saawa emu kati nanyiiga Kasita ng'alaba omuttira content mutta gwalina okuwa abawuliriza ku Sunday gweno yonna oba omukozi era nefuna kyakubawa era abakulu abo babiri ni Kasita Christ ne Mickey Pako ne bansibako ekigambo ew'omukulu ewakyambadde kubuladde ne bangoba sijja gamba nti navaayo mirembe kuba omukulu yankubira ssimu nga ndi mu kuva waka nzija ku radio kola ku ssaawa 5 naŋŋamba tojja yagamba nannaava naŋŋamba kubira omusajja wo mugambe takola ki tadda wano yayogedde kino nakino 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 nofaayo singa obitugamba byebakwogeraku after all byayita ekituufu byayita naye mpulira nabasonyiwa kuba bampaayiriza banjogerako ebigambo bye bagamba omukulu naye nga kyebaagala nveewo wagane kubaawo abikola ki abikola naye bwe navaawo ate nava nafuna omukulu bamuyita Magezi John kiri nomo n'agenda ng'abikola ate boogere Masembe bwanzizaayo era ku Ssuubi 2018 era 2018 nzirayo ku Ssuubi ne naava ate akola ki akomawo olwo eri mwali mukoleddeyo bbanga nga myezi nga 6 oba 3 nza nakondaka nakolerayo nga 7 ndava ndiye nasigalayo nze nenvaayo naye nesigala nga nkola ku RAM nga nkyasomesa kati odde eno boogera kuwa program kati eno neera bampa ne bampaayo ne programu y'omukwano nga nkola programu y'omukwano eyagutujja extra buli lwa Sunday nensooka mpemula abantu muganda wange tata natuka akaseera naŋŋamba mwana wange biki ebyo byoyogera agagambo nga gasukka obunene olwo nekubuladde navaayo tukola programu gundeeze extra gundeeze extra ng'abantu sibe bamanyi ndi kojja mukulu ffe nga tusomesa emiyini nga tusomesa 10 nga bannange by the way nze gula ndi kojja omutendeke era wowe so kuzza wano nabyo bigambeko abantu bawereze ebibuuzo byabwe obiddemu so kakati bwenzira ku Ssuubi era tubeerawo mweyembeera tukola era nebeera baddamu babiyuwa mutuufu Ssuubi ewulira nga n'abantu bagikoze eki bagikeeteddwa kati by the way gwe mulembe Ronnie Simple gwajjirako ogwo gwe twogerako nga tuvuddewo ffe gwe mulembe Ronnie Simple gwajjirako gwe mulembe kati omulembe gwa Ronnie Simple gwe guleeta ba Brian gwe guleeta bano ba DJ yani ono akola ku makya Raga Mountain kati gwe gusigazaawo bannamawe Olivia kati ogwo gwe mulembe fene tubaviira kati ate olaba buladde bweddamu bwe Peter nga ate banjagala bubi nnyo nga kyambadde gyali nga yanaitidde olwamaze okitegeera nti biri byali bya bulimba abakulu abannimirira omu yasigaza programu ya Saturday na Sunday Mickey Pako yali alina programu omudigido n'omudigido extra omudigido gwatandikanga ssaawa 3 era omukaaga ssaawa 3 paka kumache paka ssaawa mukaaga ez'ekiro kino ku Sunday nga gutandika 3 mpaka mukaaga ez'ekiro kati nga zaawukana just nkuba nti ku lw'omukaaga yabanga laga yekka Jamaican music nenga laga kati ku Sunday reggae
kati omukulu yali tamanyi kwe producinga Miki yali yakajja yali teyakajja naye engeri gundi gyali atula wali ku konso era naluli bamuvuga nenge era abeerako ayajjanga Sabajanja widi Sabasumbeni Sabagalambeni Sabamongo wadde sikubalala Sabajanja widi wadde sikuba widi byali akola ebyo kati ajja mu program ng'alina okwetulira ku konso ebyadala nga ffenna twenyiigira naye kati ate nga nze ku Saturday nalinawo program ng'etandika ku Sunday ku Saturday nalinawo program bagitanga amaka kuteesa etandika ssaawa emu paka 3 kati nga nsangawo yasooka n'ansangawo olunaku olusooka nga simanyi kyayagala ne twetunuulira ffenna ng'awulira obusungu mpulira obusungu nesituka mu ntebe n'entambula n'enkola ki mba ntuuka ku reception nga mpita Tiga nenzija je balesewo mwana ebintu byayita biki kati olw'okubanza nali ntya nnyo abantu ne mugamba Miki bwe mba nabanyiiza nsaba kola ki kunsonyiwa naye kaŋŋende nga ngamba yali yabamugobadda nga takyaliwo jangu soko gye soko ntereyo kawo nnyimba ne mukubira n'otula wali n'omuproducinga nadda ku microphone n'ayogera nza mukwatira amasimu nza akuba ennyimba nza akola ki ng'akwokyayo nga n'olumu tabaawo n'omutuuliramu kyambadde nga takiinaako buzibu n'amala n'agamba naye kaakati omusajja twali tutawaaki kawaaka nga kangi munange kati awo nebuladde 2019 nga bagikola ki 2018 ndowooza 2018 nga bagitunda kimanyi nayo twali naawe nga tuli ku buladde eyo mulongo babiri esala n'agitunda nekyabuladde nekiggwawo 2019 negatta ku radio Ikweta radio Ikweta njegattako tukolera ne omukulu kati jukala nalimba manyi twali twemanyi tebuseeke enkola naye ku ram bakanyike Simon kajikaye yali obagenze kati nga twemanyi by the way ebyaddala kuba kati atoyo kisa jiko yalinga taata ojuka nakolayo yintani ate nampa ne program ya Mrs Kasali kati ngambira nkolera mu Mrs Kasali ngolusi ne salongo masiko wataliwo nga ngamba Tiga ogiro nkubira mu kawonzi je kati nga ndi used mbamanyimba manyi ne tukola ku Ikweta era nayo paka bakola ki we bagijjako oro wali otulira mu butu kisata nakuwa program lolo nali nkola twali tukola program amaka kuteesa empaji yamaka bagiranga empaji yamaka twagikolanga ku Sunday ekiro sawa 3 mpaka eyo gye bugendera neranga nayo yabasenga nabakojja naku kusomesa mukwano nabakiri mutu wa research clinic ne tugikola negwa ono eno kendeza kukuwemula oboro gye okuwemula okwali kugutujja era kugenda wasuubi n'okuleeta eno experience egende ekula sikuwemula kusomesa kugenda kukula kugenda kukula kati so waawo 2019 2019 awo mugwe 11 nyamukwano gwamba mita Prince Osalongo hankuba diru olonsulawo mulimo gwa ram bagamba nafunye diru 2 covid nga tebanagala covid yao 2 January Prince andiramu olabana ino kulamba gena tandika soma andiramu janu tugende no ku MPG nakoze radio nze director olonkusangera ku MPG yeba naye giftesanzo bayiwa twesinganya ku radio 3 buladde Ikweta MPG FM kati ku MPG FM ngendayo ebyaddala nga bansubiza eggulu n'ensi anyali kusubiza Prince kati ne Tale eyali director wokuntiko kale twali twemanyi kozi yajjange Masaka nga je tukolera twakolera ne Prince program muumuza kubuladde eyo twakola ko ne Prince muumuza
kitutakolamo nga tekirimu afrisero yajira nga tulina layinza afrisero nga 8 nga tumanyi n'okwenoonya ffefe nyini noteka yakadrosa akanoonya president anoonya omukyala nga ali kumpi oli president oli mukyalo oli Masaka muno onoonya mwagalwa kasoba nga oli Masaka muno oli kijja bwemi oli kirimya ebitundu biriranye kane bakwala kyala nga 10 bonabo nga babo ono neto alaka bafunye danu wa munayi sina gwe nafunye alaka muyayo ono nga bono ino soko bayisa amwe egali naye kati awo ne tumaliriza ngabakuwadde program ki kuwa kumpiji kati kumpiji bampa program baba bagitangani si ajijukira linya naye atandikanga sawa nya paka mukaaga kati olwe empiji biri awo ngamba nakuki Monday to Friday ekiro emisana kati nga n'ekiro ku Sunday nkola ne tale gera ino program y'omukwano kojja bayitanga kojja gwani kojja gusula mundo se kojja gusula munda mukola kati tukola myezi emikaawo ndako yampiji soko kati kompiji ebyaddala tugenda tekyatambula bulungi naye kati ekyanyamba sister wange yali azimba ennyumba ekatende eyo kati nga tabeerawo ng'akyali ku kyeyo kati ng'ate yateekayo omukozi kati omukozi gwe yateekayo ate girlfriend wange era nali mbeera Masaka naye nga buli weekend buli luvannyuma lwa wiiki 2 ngenda ekatende eyo empiji kati bukyanyangwire olwokuba nti radio ali mpiji awo tinalinyanga 10 n'enva empiji mu tawuni nenzija wano wa ekatende nenkuba akamere olujukira akamere ka mpiji FM bafumbanga kota yakawunga tujirika abantu 16 otuyo ne ba DJ Smile kati tutuuka ndabanga ku mpiji FM sijja kusobola ebyaddala siri waka abanene be banene olwasulanga katende ng'ojja bw'okola kati abamanyi empiji ngova ku kisawe ky'empiji ekiri ku poliisi okkirira bwoti walinga bakafo bakayitanga vale in kati poliisi owe yasulanga kati nga tuva ku vale in eno ng'ogenda kutuuka Kalagala ng'ate tujja ku leedi empiji nga ntambuza bigere nenzija eno kukola keranga kumakya saawa zange busy geno wera saawa 3:30 nga ndi ku radio embeera nezibuwala nga nyina okubira muzeeyi bantereko omutwalo ate no nadde njikulamu nga sigusaba embeera empiji tewali kasente ngembeera nzibu bakusuubiza ensi neggulu nze sobola kugamba nti ku radio zenkoledde ng'ogyeko be nakolera baali bansuubiza tuwaliwo radio empadde sente ate okujja ku radio gyensobola okugamba sente nze nzifunye ye Lwenge FM kati ebyampiji biggwa ovaayo bwotyo covid yajja tutandika osomesa bagala covid eno ku ram enkomyewo era ne banyaniriza kozi nali musomesa ate nga banjagala ng'omukulu Woodman anjagala nnyo era wadde twafunamu obutakkaanya obutonotono naye mukwano gwange era mukyayogera mukwano gwange nnyo lwaki nti omuntu asobola okubeera naawe emyaka 5 abaakumanyi tewaliyo kasente nga omuyizi kaleese omuyizi waleete 10 nga bakuwaako 2 tebusoke nga atwalako 2 omukulu nga atwalako 5 okusobola okulanga n'essomero likola ki litambula kiki ekiba kyawaganye tubeera ate kati ze ensonga zaali awo tulina diiru gye twakola kate ye nga mulina ogifunamu mwenna ate ye n'akivuubiika nze nali sirina gifunamu gwagiremesa saagiremesa namuyamba diiru ye neetuukirira kyokka ate yeeyo maaso ate ye n'alaga kirala so ne mwawukana bubi nnyo up to now temwogera n'awaabira omuntu eyamuguza ate nga kye twamuguza kyali kiramu kuba yasooka nakyegezesa twamuguza by the way transmitter yali ya 3 twagimuguza nga director wa Lwenge FM yagimuguza nga director tayagala yagimuguza twali tugipangisa transmitter yaffe nga aliwo bana abalina radio azitalina transmitter baja ne bagipangisa nga buli lunaku batuwa 7,000 buli lunaku kati kutuma nagamba ayagala jigula
director ne mukiriza ne mga tujiguza Woodman mukwano gwange ne tujijja kafo chotera ne tujijjako kafo ne tujireeta omusudman najigula era endagaano zaaliwo bichi ne byatuuka mu maaso ate n'alaga nti twamuguza transmitter enfu n'atutwala mu kooti Woodman ate nga tekyali kiki ate nga bo ensiba yaabwe ya transmitter bagitwala basibako antene ezaali enfu nga ndwadde ne ziyisa transmitter neefa bo bibajettira n'atuwaabira n'agitwala mu kooti yawaabira gwe yawaabira director wa Renge FM eyamuguza kati nempuliyanga kale olonga akoze extra tekinsanyudde kati ayina omuyizi abeera yeewuwe waleeta ddiiru yali anoonya transmitter gwe n'oleeta nemuleetera ddiiru kati batunyuma n'omuyizi we naŋŋamba omuyizi twali tunyuma ffe gye tuli tukola ate mmwe abaatuwaabira Justin byakusaaga Woodman najja nayogera bizibu ojja kubonaabona ojja kusibwa bajjako biki ojja kufa obunga byali bingi neŋŋamba neza nga nali mumanyi kozi nali nkoze naye ebbanga lya myaka 5 nga mumanyi kati twogere ku lugonde lwa Renge FM awo nyine ogamba siwe tugenda okutandikira ku lwengo jaddi mu covid ayiseewo mu covid mwennyini biri abiri nga tukyamulimu wakati simanyi na piki kati nanyina kakontaina kange munyenda awo kulwe bukakata somesa ku RAM bwe twali eri kulikwetangazia nenkola kulikweta nenzia nenkomawo nenkola nenkanika amasimu gange kakontaina kali kakanika amasimu nali nkanika wagayiga manyo kanika amasimu sebo bulungi nnyo ate ogogayigira wa nina mukwano gwange twasoma naye ku Jozi Meno kati musanga munyendeyo nga gakanika kati nga sina byakola nga biva ku RAM ebyadda nenva ku radio nga sina byakola ki byakola sengo jano tulawa nazya netulawo namu wiki munalingizo kanika amasimu natandika okundikawo ne tugatta ne kunganya akasente kenanyinayo mitwalo nga 10 nange nenteekamu tugule tusula ya amanda buno amanda gasokerwa kama myufu galinga ga 12 wali wansi nga tafa tugatunda kasanvu ngeriye 15 tusubule 5 original tulitunda gumu kitundu edise twasubula nge 13 nga nzitunda mutwalo dokitali kali netubeerawo esimu lyajja amapesa gaganya okunyiga n'osumulula n'okuutako n'ossaako kapaadi neddamu n'enyiga n'omusaba akasanvu kati business wagireka embeera n'etambula kati awo twali tulina kontaina bazimbawo kalina babasengulawo kati awo mu process y'okutusengula ebintu obiguza oli baŋŋamba wano ledi yezze ani akugamba kati nyina omukulu wa Mutazakali anyonyi ntono bwanika twasoma naye awo ku Jozima ate amanyi taata wange kati aŋŋamba nawulirako omanyi okukola ku ki lwaki tojja n'okolera ewaka nakoze radio kati nga ŋŋamba ye yakoze eki ye kati sinayiga na piki pangisa piki awo munyeno nzija ntala mu kkubo covid juga tewaliyo emmotoka nzija ku Renge FM ne documents zange biri abiri ndeta documents wakao biri abiri mu gokusatu mu covid mwenyini for Renge FM yali ekola kati ne by the way ntandika okukola ku Renge FM najja ku Renge FM officially biri abiri mu gokutano ne tutandika okukola nenkola production yasooka biki imaging branding byonna kati nga lumu officially nga lumu officially ogw'omusanvu ne tutandika waliza eye testing signals nga lumu ogw'omusanvu ne tutandika ku Renge FM kati nnyo tuzze wali pichi ekuleeta ojja ne pichi ovuga sigimanyi nagimanya kati nzija omukulu mukubira director siri yakuwadde essimu ye bagimpa mukubira sebo je baleko nze gundi nzija ku radio osanga omukulu bamuyita bamuyitanga ingini ya Bashiro wesakala nga Bashiro agambikako Allah ngogere gokoze ku radio kigwaze yakola ku radio budde buno ali mukuba music yao n'omukulu DJ Sudayo nga tebamanyi tiberetedde obuzibu ku radio bali tebamanyi we balese tabbu kakati omukulu oyo mugo musanvu kati era omukulu yagana okujja by the way haja aruno oyo
samusisinkana kati document simbako omukulu gwenzirekera azimumpeere era nezimutuukako bazindetera ku radio nga wali ne bazimuwa document sizange ne CV mulala ku CV jevali sebo kale madde nsaba enkyojje ku radio nkusisinkane najira mu suit yange yali ya bulunga nene yali ya graduation Allah bye kikalu kyangao ntuse bali mukutereza mulongoti ogwo bagwongerako bakati abakulu bagani kati kisajja director mupya kati omukulu angamba jango tandiko kola ki okola nsengule ebintu byange mu nyendo mbijjayo ntandiko beerako mu kyalo mu kayumba kange kenyina mu kyalo werwengo wafe ekyengeza so nyina yakayumba nayo nembulanga mu kyalo tesaga nenzia nepangisa mu town netwandika okukola kati nga lumu ogwo musanvu lady enangirira balangirira akachika akakulu aka radio director ajaluna mugerwa gentleman jakabugotta mimu program zimane jakalema Bashiru producer Tigabala Lawrence mbadde ku bakulu abakola ki abana abasookerwako tutambudde kati ate mu gwe 10 ngaawo gwe 10 2 nga gwako Bashiru bamugoba nga ina byakoze lady yetuula ne body bampowa programs manager wa radio PD officially ero kuvolwo na bulikati gwasalawo kye kigendako kye kitagendako ani alinya ku muzindalo gwa radio ani atagendako ofisi ye mala musengejja ne mukakasa ne director tasobola kola nga tasobola tachingambye niwajja omukozi nga mulungi atya asoka ko ngamba soko omuwulirize moyo so ne tukanya emirimu ne gitambula so Rwenge FM ye radio ndowooza etambere dembi why ozeeyo njagala tugikomyawo wennyini batutandikira kubeera bikampanvu ate nina n'ebirala bingi nnyo byenjagala okubuuza still omukulu ono mugenda kunzikiriza wano wennyini wemba mukomya mu episode eno ngenda kumunoonyako neera tukomewo tunyumye emboozi ye tesobola kuggwa mpanvu nnyo tugenda kugyeyongeza bingi bye tulina okumuyigirako ate bingi byakyatusomesa kubanga ate nkimanyi nammwe ate muyina ebibuuzo ebirala bye mugenda okunsindikira okusinziira ku kye muwulidde mbenga mubuuza aba oli awo abiddemu muzikirize embeerekereze akagambo kamu osiibule mu kitundu kino kyenyinza obagamba basubscribinge ku Fik Media genda ku YouTube noonya Fik Media FIC then media subscribe likinga commentinga sharinga omulimo gutambule kuba omukulu bwasalawo naga kanoonya abantu nga bano bino ebitunda abantu bamanyi biri Kampala by the way so nga tulina abantu bangi batusobola okukola nabo ebintu bino ate omulimo ne gukola ki ne gutambula kali ye Tigabala Lawrence certified celebrated radio presenter ate kati akugambye ye PD bwatagamba nti toyina kyoyogera ku mpewo tolinnya ku muzindalo gwa Rwengo FM tuli ku 9 katonyeze 9 9 katonyeze 9 Rwengo FM wadenga tuyinza okyuka okusinzira ku UCC cause ngenda kusomeza 20 August UCC yatulegalizinga guno guwedde yes era ade batuwadde wiki 2 okutuwa frequency kati era babawuliza budde bwonna tugenda ku frequency empya so kati nenga by now 9 katonyeze 9 program lubadde lutya top 20 countdown weekend special ne commentary wa sports yes nango musajja ono nja mukomyawo tukyanyumye emboozi ekyagenda mu maaso mukama omulungi abanjagalire saasajja kabaka wangaali